tulina okuba obumu mu Buganda. Ekyo Kabaka kyatwagaza. Era ne mu masaza ge mutwala abantu bwe batyo bwe bafaanana. Balina ebiti ebyenjawulo mwe bagwa. N'olwekyo omupiira guno gutuyamba okunyweza obumu. Kubanga Buganda bw'eba obumu teri muntu ayinza kutuwangula. Manyi tuli mu kaseera ka byamizannyo. Ekikopo ky'ensi yonna ndowooza kitandika okusambibwa eggulu lya leero. Oba nkyanga 11. Kiseera kya kuwangula bikopo ebimu kangaawo abyogedde. Naye tayogedde kuba Kitara FC abawangula Villa mu Uganda Cup. Tayogedde ku Vipers. Mwenna abali wano mukimanyi mpagira Villa. Naye Viper tiimu yange ya ku kyalo. Kale saaviiramu awo Viper yawangula Uganda Premier League. Tiimu yange ya ku kyalo. Ate Arsenal abakungu ba Kabaka nga omukungu Remi Kisaache na buli kati tebaddangayo kulya mmere. Naddala aba Man U baanyolwa nnyo nga gy'obeera ba Man City bali ku kyalo. Naye tuli mu mbeera eyo, n'olwekyo olusamba luno mu abasookawo mutandikidde mu Bbugumu Luweekula ne Kaggo. Era twesunga nnyo okubeera nammwe ku Lwomukaaga. Tulabe obanga Buweekula ekikopo yafuna kya lukisakisa oba egwanidde ddala okuba nti yakitwalanga eddamu bye yakola omwaka oguwedde. Ssaabasajja Kabaka yakomawo mu 86 okuva mu buwaŋŋanguse, nazza essuubi mu Buganda. Era okuva Kabaka lwe yalinnya ku ttaka lye lino, ekimu ku bintu byasinze okukkaatiriza bwe bumu. Era mu mwezi ogujja tugenda kujaguza emyaka 33 bukyatula ku Namulondo. Naye kuva 86 lwe yadda n'otusa leero, emu ku nsonga gy'asinze okusimbako amannyo ey'obumu. Buganda erimu amawanga mangi, fena tukimanyi. Tusoma eddiini za njawulo, ebyobufuzi bya njawulo. Waliwo abaagala nnyo NRM nga Suleiman Ssejjengo, eri ewaffe yateekayo n'ebipande. Waliyo aba Nuupu nga Paulo Mugambe, naye oyo okusooka yali wa DP kati awo simanyi bulungi. Olw'ensonga ezo ez'enjawulo tulina okuba obumu mu Buganda. Ekyo Kabaka kyatwagaza. Era ne mu masaza ge mutwala abantu bwe batyo bwe bafaanana. Balina ebiti ebyenjawulo mwe bagwa. N'olwekyo omupiira guno gutuyamba okunyweza obumu. Kubanga Buganda bw'eba obumu teri muntu ayinza kutuwangula. Munajjukira nti omwaka guno nga gutandika ng'ennaku z'omwezi 10 February natongoza enteekateeka Obwakabaka kwe butambuliza emirimu kati eyitibwa situla omutindo. Ennyingo ey'okusatu mu nteekateeka ya kusitula omutindo eri ku byabulamu. Kati wano tulwanyisa Mukenenya nga bwe mulaba wano. Tumugobe wano. Mu abasambi b'omupiira, kapiteeni ow'Ebuweekula, kapiteeni ow'Ekyaddondo, mukubirize bannammwe bataase omwana ow'obuwala. Mwe muba musooka okwewala Mukenenya. Kati mwe muli basereebu. Bwe mulwanyisa Mukenenya abantu babawulira. Kati gwe kapiteeni bw'ogamba abavubuka bwe mwenkana nti mwekume Mukenenya bajja kuwulira. Oba oli awo okusinga ffe bwe tunaayogera. Temusobola kuba bannakinku kwenkana basambi tugambe baaseno nga mulina siriimu. Kale oba babavira. N'olwekyo
mwekuume mukenenya. Ennyingo ey'omukaaga yakusitula bitone. Mu nteekateeka eno y'okusitula omutindo. Kusitula bitone. Ekitone kyekirabo Katonda kyakuwa mu butonde bwo. Akikuwa ggwe. Naye olina okukivumbula. Guno omukisa gwa njawulo ennyo eri abavubuka mu Buganda. Okutulaga nti balina obusobozi bw'okusamba omupiira. Mubawulidde nga baboogera, bano bannamikago be baboogerako. Abali mu ttiimu y'eggwanga Cranes. Baalaba nti balina okukuza ebitone. Ekitone bw'okivumbula, olina okukikuza. Guno omukisa gwa njawulo. Naddala eri abavubuka okukuza ebitone. Ebitone ensonga nkulu ezimba omubiri. Okwesobola. Nsonga nkulu. Emirimo. Mumanya abantu bangi abasamba omupiira ogw'essente. Naye nabana abasamba mu mipiira egy'amasaza basasulwa. Era omuvubuka eyenkana ng'ono kapiteeni ow'ebuweekula. Oba kapiteeni ono wa Kyaddondo. Ow'ebuweekula aliwa. Kapiteeni ow'ebuweekula aliwa. Alazeewa. Tayinza lutalumanya. Abavubuka ku myaka egyo bano babasinga okufuna ensimbi. Ne ku mutendera guno ogw'amasaza. Sirowooza nti abavubuka bangi ab'Ekyaddondo bafuna ssente kapiteeni eyo zaafuna. Ne ku mutendera guno ogwaffe gavumenti ekuŋŋaanya emisolo. Bwe mutegeka ku Lwomukaaga tebajja kujja batusolooza omusolo. Abantu babaako emirimu gye bakola. Abookya enkoko, abatunda obukoofiira, abakola ki? Ndowooza mulaba emikisa egiri mu kusitula ebitone. Kale bwe muba musamba omupiira nga minisita bw'ayogedde, nga ssentebe bw'ayogedde, ssentebe Suleiman Ssejjengo ne ssentebe w'abaamasaza ow'ekitiibwa Mulondo nga be boogedde, musitule omutindo ogw'omupiira ogw'omwaka guno 2026. Tetwagala mubungodya amateeka nga bakwasizza. Omupiira guwangula ate guwangulira ku kisaawe. Tetwagala mupiira kuwangulira eyo mu nkiiko. Kyate ono yawangudde naye ebyo ebyannaye bye mulina okusookerako. Tugenda okusamba omupiira nga byaggwa dda. Awangudde wali gwe twagala okulaba nga yeetikka ekikopo. Nsonga nkulu. Era bwe munaasitula omutindo omupiira guno, ekikopo ky'amasaza kijja tutuusa wala nnyo ng'Obwakabaka. Era lyerimu ku makubo mwe tusobola okuyita okudda ku ntikko. I welcome all of you here this morning, and I'm very pleased that you are still walking with us in this journey as we promote talent, as we promote sports, as we fight HIV/AIDS in Uganda. This year's tournament is being launched during a sporting season. As we know, the World Cup tournament is going to be launched tomorrow. But we also have witnessed a number of, triumphs in sports.